nyo ono mukulu wange bamuyita Kaddu, ono mukulu wange bamuyita Mama Tofa, ono mwana wange Irene, ono mukulu wange Buwembo yatukulira ffenna, mama waffe azaala abaana 5, ono mukulu wange naye bamuyita Jas. Njagala mukubireko engalo famire eno kubanga tuvudde wala. Ate nga nze kennyini Ismailiwa Simajangu nyinayo n'omulenzi anoonya omukyala. Mama waffe ayagalayo embaga mu kika mu famire sorry. Bannange ani alinamu ku ssente Kaddu naawe tolina mukazi oyina bansonyiwe. Bannange the highest bidder and let's go. Ayinamu omutwalo gwa $1 awanike ayinamu oyina bannange mutunda eweno kuwe kumeka family yona. You love my family. I love you. Thank you. Do not be embarrassed of where you come from or where you know. Bana mukubire ko bugalo family yange. Thank you so much. Mama wange mchala kabazungu mulungi. Oyagala kungambirako abantu ekigambo ekino we kiba kimanyi bino tobyagala nnyo. Ne bagamba ekigambo kimu. Oba bagamba kyonna kyoyagala. Mbalamusiza basebo ne bannyabo. Mwebale kuwagira mwana wange. Mwebalire ddala. We mujje Katonda abaddizeewo. Mama wange walava okuzaala nakuleta mu bitaala naye byebyo. Thank you Kaddu Isma. Thank you so much for saying hi. I love my mother. She is everything to me. If you still have your mother, please. It doesn't matter what she did. Just love her for giving you life. Okay? Twayongerayo.